embozi y'omukyala avuddeyo kale wavayo n'okuba abantu abo ne bagamba bagabira mu kamera banyize nnyo obusungu bwabadde bungi nnyo era ne bavayo ne bagamba bano abaana ba ADS nga balimba bannayo okugabira mu kamera tuba tugezaako okulaga nti abantu abamu tebakkiriza nti tuyiwawo omubiri omukyala namwandu Kuruthum avuddeyo n'ayogera ensonga ze zino wammanga n'agamba ye nti muyisa kamera agabe bino ebintu wammanga byayina mulekwa ate nga namwandu era ndi bambi ayina ebizibu mulekwa ate namwandu kyekimuyisa kamera naye nze ndowooza bannamwandu edda babagaliranga na misengere tebakkiriza abantu balabako ate sikibe sikibi sigambye nti kibi omulabako naye ngambye bugambi bwebaga excuse gyatuwadde kati kankuleko ekintu kimu piisi tulekerawo okwewolereza mu nsonga ezimu okitegeera pisiko talina abantu boyambye mu covid nga tovangayo anti kakati Kuruthum yakuwadde ensonga ye namulukufu nti mulekwa ate namwandu kati bw'atagabira mu kamera ensi tejja kumanya ate serebu wakabi ani amugaye nti wakabi ani amugaye nti wakabi abdala musoke yadda mukwata omanyi isima Alexis wateri namusudiya agamba ye nanyini liiso mu Uganda yonna yalijja ku ivrinira abudu abadde nawuculi leero abadde neisima sokolindeko isima gakolwafunye emmotoka nadduka sokolinde ate hamu yamuwadde emmotoka isima yabaddewo isima yakwana namwandu aya situla ensawo yasitula ensawo ya Kuruthum yagisitula ogambye eki yasitula ensawo atafuka engoli shamba boy gwe twabuli okutambi kalinda mizimu gijja bubijjo naye nange abaana tuwaja ti onnange naye isima kyonna kyekiri nze Dr. Ngadi musomesa ate nga ndi Office Education Services mu KCCA. Nedda sawa tejinswaza ndi musomesa like I've told you ni lecturer at Bugama University ate nga ndi director w'essomero balita Annual Baby School the Can Primary ate ndi mu charity nyamba ko kuba namwandu ne bamulekwa. Omutima oguyamba nagulina ebbanga lyonna kubanga nkimanyi okuyamba kulungi kubanga saakulira nange mu bintu birungi nnyo nakula nyambibwako nemanya nti musimu limu abeetaavu era beetaaga okuyambibwa nakula ndi mulekwa mu bufunze kati ate we nafuuka namwandu nindabanga namwandu abantu bababuusa amaaso abantu bangi babadde bakabagagga omwami n'afa n'atafaayo ku banne n'agamba nti nange kankwese bino omwami byandekedde nyambeko ku bantu bafaanagana nga nze naye nze bwe nabeera namwandu nenfuna okusoomoozebwa nemanya nti abakyala bannamwandu tebayisibwa bulungi neŋŋamba nabo mbagatte ku bantu bennyamba naye nga bamulekwa mbadde nga mbayamba kubanga nkimanyi beetaagisa okuyambibwa n'abantu abatali bulungi kutwaliza wamu ensonga ekyenyiza ogyogerako nti abantu bangi baliyo tebamanyi like I've told you nti waliyo abantu ng'omwami we yafa nga yali mugagga nnyo naye n'atafaayo okuyambako kuba mulekwa oba bannamwandu naye wali wajja nayambira mu kamera oba n'alaga abantu nti bannange kirungi okuyamba n'ali eyo akiyigirako ate ne waba takiyigiddeko kati ate ali eyo nga tamanyi nti oyamba kimuwa essanyu oba essuubi n'agamba nja kubira ku gundi akasimu nanga nnyambeko ng'omusomesa nandisubidde pulezidenti yanditugguddewo basomesa batandika okusomesa kituufu mulimu abaana abalwala naye tekyali nti mu buli masomero so nze kyenkubiriza amasomero nti gabeere nga gagobera SOPs kubanga obaba nga bagobedde SOPs I think tusobola okukola n'obulwadde buno kuba bosi bwakuggwawo nkya n'ate abaana tebalisoma abasomesa bo kugamba bali kuki future y'abaana yaffe eri kuki n'abasomesa bo nga baasoma obusomesa ne bateekamu ssente n'obudde bali kuki so nze nsuubira president alowooze ku basomesa aye n'abasomesa baba bafunye omukisa amasomero ne gaggula bateekeyo nnyo omwoyo okulaba nga bagobera SOPs eza COVID-19 okulaba nga ate obulwadde tebusaasana mu baana abazadde mbakubiriza okubeera nti nno abaana mwongere bakuuma kuba tetumanyi tetukakasa oba lockdown banaggulawo amasomero niyo baba nga baguddewo era abaana tubaweerere babeere mu masomero tubabuulirire tubeere ba role models tubasabire tubagazisa okusoma mbanga nze njaga buli mwana ali eyo ayambale ekikofiira kiringa kyamwanda bannyambadde nkyeyagaliramu essaawa zino ate nga kisoboka kubanga omuzadde ekintu kyolina kyosobola okuwa omwana kwe kusoma
bino byonna ebyobugagga abaana babitunda tonna bana kuvunda ndoze emali y'abantu mwenna mugiraba omuntu olufa buli omu getting excited ng'ayagala bintu bye naye omwana ono wabanga wamulekera obwongo ajja kulowooza nnyo okukozesa amagezi ago gewamuwa okusinga ate okulowooza okutunda ebintu byo mpozi ate n'abakulu b'amasomero bakubiriza mubeere bakakamu twongere okusaba obulwadde buno bukkakkane ate otufuna omukisa ne batuggulawo tube nga tufaayo okulaba nga obulwadde tebusaasaanira mu baana kubanga tetujja kusomesa baana balwadde oba bafudde ne twagala baana balamu esaliddemu ekiribi walyawa mukwano tetuganye era naffe twagala twambale ku bukofiira bwe wayambala tulina omwaka gwe tugenda otuukamu nga tubuuza abasawo bano bakooye bano baliwo ab'omwaka guno nga gyayita anti kati bafiisiokusoma ebyo banna n'ekibuuzo ekirala namba emyagala ennyo naye kalo abaana b'omwaka guno sibategedde wakwata essimu ng'olina emyaka nze kati kankuleka ekintu ki walaba kuli ku intaneti nze senga nze nalisoma bino ebiseera singa oliwa singa ojaganya mama osaba wepisi naye omusajja omugamba nkole ku lubuto olaba lema ali lubuto lwema yafunye olubuto mugamba nkole ku lubuto kiki maama fayinala eddogo lya musuuza litamide naye kati waliyandoga lwakyompisa abantu okugamba ebyaba byonze mmanyi akuloga simanyi ate ogambye eryamusuuza ate tomanyi ati nange oba gye naba waliyandoga abantu babangiza lwema lubuto abantu balangidde naye nabo beewuubye nnyo ng'omukazi tafuna lubuto bannange obadde omanyi ekyoba musuuza yamusiba kuba ye yasooka omuzaalamu nakwata akalira by'okusiba wabitegeera otya ebyokusiba okuzaala nawuta bajjajjaffe abedda nga babinyumyako izoliwadda naye ngateera bwateyede full figure ayogedde ku bapromoters abali eggulu bakafuna triliyoni za sente oba mmeka mu bapromota bakafuna triliyoni za sente triliyoni agambye ababbi babbi mmwe mufe eggulu mukomewo naye full figure ekimuluma kimu yakyabanja yatuvumira bbanja yatuvumira bbanja Jota ina furufiga waliyo tembe yango ye aina supermarket kadi n'emizigo okakasa laira wallahi Justin Balamu ye yamulangira ate ne yakusasula gyagulirawo bbaawe museruga yaje ekitegeeza kusasula ye wasa seruga sikati yamwasa ngane kusasula yasinza sente ateke museruga sente tukomyawo abaloma gundi chicken bakibujukiza mukwano ekikoke